Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kyagulanyi Sente Robert Bobi Wine leero nnyongedde okukakasa nti tatera kukola nsobi bw'abanga appointinga omuntu mu kifo. Akasajja ka Ssenyonyi kavuddeyo just a few minutes ago ne kakola press conference ne kategeeza eggwanga nti Mathias Mpuuga yazzeemu ne yeewa service award oba akasiimo akalala. Ssenyonyi yategeezezza nti yafunye information era eri credible watuukidde ovaayo mu mawulire okukyogerako ng'alina n'obukakafu. Bakomishona ba Parliament abeegabira ssente ziri Mpuuga we bamuwera 5 bazzeemu ne beegabira miliyoni 4 buli omu. Tambuza vidiyo. Ono bamuyita Ssenyonyi amwabizza. Bukyanfuuka lopu era nga nina okutula ku commission. Nye situlanga mu meeting ya commission neyo. Kubanga tebampita kubanga bamanyi bye bakolayo bikyamu era tebagala mbeere mu meetings ezo. Bwe nasigala nga mbyogerako nti tebampita mu commission meetings zino waliwo bampandikira ebbaluwa lumu ng'ebiri. Naye bakikola bwe kiti kigenderere. Bamanyi nti nina gye ndazeeko weeru w'ekibuga ku mirimu emitongole. Ne basindika ebbaluwa mu kiro nga bampita nti jangu commission meeting enkya ku makya ssaawa 3. Era nga bamanyi nti ne bwe naavugisa sipiidi ki oba ne bwe naakozesa means ki sijja kubanga wendi ssaawa 3. Bakikola kigenderera bamanyi nti kaakati taliiwo okumala nnaku 2-3 or whatever. Kati abo batompise oba weebuzaabuza kibeere ku record era bajja balagako mulaba wano twamuyita ne wano twamuyita naye ng'ebbaluwa ezo zituuse ddi. Emu actually baagi backdatinga nnaku nga 2 mabega ne wano mu office etuukawo saa 12 nti jangu enkya ku makya ssaawa 3 nga bamanyi nina gye ndaze. Kati olaba nti bye bakola byonna babikola bigenderere making sure nti situla mu meeting zino. Kubanga commission meeting ne bweba meeting ya kyalo abantu bawo obudde ate kakati commission meeting fact abantu boyina okubabuulira ngabulaye ekitone nnyo nnaku 7 kujjako nga waliwo emergency ate wanti ziriiwo anti waliwo ekigwa kitalaze kakati bannaye tugende mu meeting mu ddakiika 30 si bye biri wano. Meeting zaffe zonna ziri program bulungi kati oyinza kubanga invitation ogimpa mu kiro nzije nkya ku makya ng'omanyi nina we nalaze. Yes, waliwo benefits zenfuna nga lead of opposition. Yes. Olwa office gye ndimu nina security n'emmotoka n'ebirala. Ate ekyo kye ŋŋamba ne bannange ba commissioners kubanga zi office ze balimu ze tulimu tulina benefits ze tufuna omubaka owa bulijjo omubaka omulala zaatafuna. Kakati nze ŋŋamba lwaki temumalwa n'ezo benefits ze mufuna naye ne musalawo mutuule muddemu mweyongereko zi service award si gumu kati mirundi 2. Kiba kikyamu ebuzibu ennina nti oba olina ezi office z'olimu lopu commissioner ne bwaba minister. Yes, tulina benefits ze tufuna bamemba abalala ze batafuna. Naye ate n'ogatta okwo neddamu n'otuula mu manku wetu ne mwewa ssente kati mirundi 2 kiba kikyamu kubanga already olina benefits z'ofuna. Kati bino by'oba okola biba byaki? Ensonga eya IGG, yes, luli nawandiika amabaluwa service award yasooka n'ebyali bigenda mu maaso wano mu Parliament. Ne bandikira IGG ne musaba ajjanoonyereze mu kaseera Honorable Betty Kamere. Baluwa wange yagiddamu n'agamba nja kujja. Ne kaakano avudde mu office nga tajjanga oba naye bamutiisatiisa simanyi. So ku luno sigenda kuwandiikira IGG kubanga manyi tebali kye bajja kukolawo. Naye obuvunaanyizibwa bwange kantegeeze bannayuganda bakimanyeeko kubanga ffenna tuli accountable eri bannayuganda nti IGG bwe namutegeezaako ayinza obutabaako kyakola. Naye bannayuganda be balina obuyinza obusembayo kubanga tuli accountable eri bo tujja bategeeza tuwandiike obuziina buno tuwandiike ebikyamu bino ebigenda mu maaso. Olire ku nsonga eziri serious bwe ziti nga benjogerako
sibinaako bukakafu era nsooka naye kunoonyereza ng'eyaliko munnamawulire kati information eno saagifunye leero ku makya oba eggulu agifuna ku nsonga zino kyovudoola buli kyenjogerako kiba kituufu twayogera ku saavisi woodi yasooka basooka kwekaana mu abalala naye gye byaggweera ne bagamba kale sente twazifuna naye twazifuna mu butuufu mu mikono mituufu twayogera ku miliyoni 10 juzi abaka ne bagamba gwe Ssenyonyi ojja oyagala byogera ebyokufaananya obi palamenti abamu ne bagamba nti bagenda kuntwala mu kooti nze nga Ssenyonyi ne ngamba kale mbalinze naye gye byaggweera nga neyabawa ssente Mwai Museveni avuddeyo nakkiriza so ne ku kino saavisi award ey'okubiri miliyoni 4 buli omu zaafunye bano ba commissioners oba oli bajja kusooka beegaana ojja bawulire naye eventually biba bituufu era amazima agavaayo kyovudde olaba tewali n'omu ku bayinza oga nti kakati nga bakangamu luli ku 10 Ssenyonyi katutwale mu kooti mba mbalinze kubanga byenjogerako babimanyi nti bituufu kyovudde olaba tubivumirira. Alright, Right Honorable Joel Ssenyonyi byebyo ebigambo bye ng'ategeeza eggwanga nti omusajja yazzeemu n'aweebwa miliyoni 4. Mathias Mpuuga agenda kakasa akaliro kyeki gw'atamanyi kigenda mu maaso. Mu palamenti mulimu akakiiko ke bayita commission. Akakiiko ako katuulako speaker, katuulako deputy speaker, katuulako prime minister, katuulako minister of finance, katuulako leader of opposition. Then wabaawo ba backbench commissioners. NRM ereeta 3, NUP ereeta 1. Now webaali ba NUP obajjayo zaake yateekayo Mathias Mpuuga nga tenaba kumanya nti yali mufere. Mukiri ekisanja nga Mpuuga ye leader of opposition ye yali atulako eyo commission. Olunaku lwe baatula meeting yagaba ssente, commission eyo teyayina backbench commissioner wa opposition eyayina okubeera zaake. Baali bamaze omugoba mu parliament, mujjukire baamuteekako nti yavumye speaker. Baakikola kagendere bamugobe mu kakiiko ako basobole otula mu meeting eyo because baakimanya singa zaake atula mu meeting eyo baali tebasobola kwegabira ssente ensi n'etakimanya. Tebaakimanya nti bijja mala kiseera bizuuke. So zaake baamugjamu mu meeting teyaliimu ne beegabira ssente. Kwezo ssente Mpuuga yafuna miliyoni 5, bano ba backbench commissioners baafuna miliyoni 4. This time round era batudde mu meeting nga ba excluding Joel Ssenyonyi ne beegabira another 400 million. Waliwo amawulire agadde gatambula on social media nga ba propagandist bagamba Ssenyonyi bamuwadde akasiimo ka miliyoni 600. Olwaleero just a few minutes ago akoze press conference mu office ye n'ategeeza eggwanga nti ba commissioner bazzeemu ne beegabira miliyoni 4 buli omu ez'akasiimo. Akitadde on record era n'ategeeza ensonga yonna nga bwebadde. Naye kati ye Mathias Mpuuga simanyi akake kongedde okuggwaamu era nti waagenda kukyawa nnyo Joel Ssenyonyi. Emirembe n'emirembe. Amiina. Tambuza video ekutusibwako banaffe aba Moment Construction bakakensa mu kuzimba amayumba.